okyalaba okwanjula n'embaga. Wanjisebo bwe kana akantu waliwo yayomba nga kali ku makage ewuwe nagamba mbe munyenye zabadde zeetooloola omutubivuddeko kaka tugenda kubala yesebo omukulu akwate ekisumuluzo mpulira atugulire mu butongole amuyambeko of course bafuuse muntu omu buli kimu bakikola bombi kakati n'olwensonga eyo yesebo tubale mmeka tugambe bugambi nti emu basale batugulirewe
Mukama abagasse mu bufumbo obutukuvu kati muli omuntu omu. Ekinaabunyweza yessaala kwe kwagalana ate n'okusonyiwagana. Ebyo nga mubikoze mujja kuba mutuukiriza ekyo Katonda Taata kyabasaba era mujja kuba mumuweeseza ekitiibwa. Twagala okwebaza abo bonna abategese omukolo guno, abo bonna abababeereddewo, abo bonna abatubeereddewo okulaba ng'olunaku luno lutuuka. Mukama tukwebaza. Twagala okwebaza abategekedde ekijjulo kino. Mukama bawe ebyo bye beegomba. Katonda waffe tukwegayiridde. Emmere eno gitugenda okulya tuleetera amaanyi ag'okukola obulungi byonna by'oyagala. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Omwami n'omukyala ba Serumunye Vincent ne Agnes. Serumunye omubwati. Bane, congratulations. Thank you. Mwebale kuwangula. Kale nyawo. Tuyise salama munyonyo yonna nga boogera ku mbageji. Mutambulidde mu ML, mutambulidde mu Benz. Wow. Tukikoze. Amina. Mwebale kutuuka ku Sacha Katonda. Sebe mboko yo giraba otya leero. Mukama yampa bulungi. Nalonda bulungi munnaye. Era twebaza Mukama olunaku luno lwatuwadde tujje tululindirira ebbanga lyonna. Era Mukama tumwebaza okuba nga tutuusizzaako. Tukimwebaliza ddala. Kino kitiibwa kya Mukama. Embaga tugiyitanga bya magero. Batwali tetumanyi. Kaseera kana aka COVID. Tugamba ffe tunaagisobola. Naye ne batugumya negamba kijja kusoboka Mukama waali. Ekyamazima tumwebaliza ddala. Waya atukoledde olunaku luneeno. Oli otya mugole? Ni bulungi nnyabo. Nyumye nnyo. Nebale kusiima. Yeno gawuni gye wayagalanga. Yeno. Ng'oyagala ya Cinderella. Yes. Off shoulder. Yes. Era Mukama agimpadde ndi musanyufu nnyo olunaku luno. Ndi musanyufu nnyo olw'omwami wange ankuumye emyaka 12. Naye n'atandikaawo era n'atwala nze Era n'awasa ggwe. Yes. Biki byakoze bikuleetera okugamba neera yegwe Agi? Ekyamazima ono mukyala abeereka naye. Kitegeeza ki? Mukubeereka naye omuntu ng'olina omuntu ng'akuwuliriza nga mukwatagana ng'asobola okukuwabula nakola kino kirungi kino kibi. Omuntu gwe mukwatagana mu ndowooza yonna mutuufu nga ndabira ddala ng'omukyalo ono kibula nali mu mutima muli nali nkyagayo ngamba nja kukuba empeta
yenda bimwetokote naye nga ekisinga ku byonna bikolwa bye empisa ze yeeyisa bulungi nga muntu abeereka naye ekyamazima era nebaza nnyo abamukuza bulungi kituufu ddala bale kubeera mukyala bwati naawe ki ekyakuleetedde okukkiriza omwami ono kuba naffe tumanyi okwekyanga omwami ono ekisookera ddala atya Katonda ekyokubiri mwami wa kigambo kye teri kye yali ansuubiza natakituukiriza ekyo omwami ono ayagaliza okumanya ayagaliza nze omwami wange bwe mba sisevinze bwenfuna sente yansijukiza n'okusevinga yes kale mwami ono ayagaliza nnyo ekirala neebaza nnyo abaamukuza kuba baamuwa engalo ennungi engalo z'omwami ono zinkutte bulungi katulabe kekwatako engalo zino zinkutte bulungi era weebale nnyo sebo weebalire ddala kirungi nnyo nfumidde emyaka 12 naye ndooza sirabika bubi olabika bulungi kasayizi keeko figa yeeyo mwasisinkanawa twasisinkana nga akyasoma era nga Mukama bwagamba nti ekikyo kisigala kikyo yali ku ssomero ne tubeera naye mpola mpola ne mugumikiriza emyaka 2 miramba asobole okuba nga amazi nga wendi olinda akulekulemu wayitawo omwezi gumu nga maliriza okusoma n'akyala nentwazaawo awo emyaka 9 2016 ne twanjula kati ono 2020 ankubye empeta ngenda ofumbira omwami ono eba n'amanya emmere kijasinga owoomerwa omwami ono awoomerwa nnyo ettooke n'ennyama ensibire mu box bimugambe nti ngenda okufumbira ettooke ani asinga okwagala munne kyabika nze nsingako bituufu nze asinga nedda tuddemu ani asinga okwagala munne nze nsinga omwagala akasembayo 1 2 3 ani asinga okwagala munne nze mwehaga bannange ukube n'akaama kwagala nnyo mukyala wange mwebale nnyo mwebale ddala Omukama abaddizeewo ali naffe ne twebaza nammwe abadde Luta TV abasobodde okujja okapalinga omukolo gwaffe guno eno tuli basanyufu nnyo Rita nange nsanyuse nnyo okulaba obadde secret friend wange naye kati ondabyeko nkulabye kati ng'oli mulungi thank you so much ab'ennugu bakakase nga naye awulira oba wali abeesudiya ono kanjagala omwami ono gavumenti yerimanya kyerimu ekyamazima Omukama abadde ku sayidi yaffe era abadde wa kisa nyimiridde wano era njogeranga mukwano gw'abagole omwami n'omukyala bwe ngamba nti abadde wa kisa nkikakasa kuba mukwano gwo kyayitamu kyonna oba okimanyi embeera ngimanyi nga bwe twatandika era nga bwe byali ensonga lwaki neebaza Katonda okuba nga atubeeredde wa kisa atubeeredde mwenkanya oba tugenda muwaaki simanyi kye tugenda kukolera Katonda naye nga tujja kusigala nga tugulumiza erinnya lye era nga tumuwa ekitiibwa kubanga twasaba ne tusaba Omukama atuwe omukolo omulungi ne tusaba obudde obulungi abutuwadde ne tusaba sente nnyingi bane sente muzituwadde ne tusaba enteekateeka ennungi era Omukama akitukoledde bane nsaba ffenna twegatte naddala abazadde bane twegatte tukubire Katonda engalo nga tumwebaza n'akaluulu nako Mukama akaagala ab'e Masaka akaluulu bannange okyalaba okwanjula n'embaga